Weewaawo ddala omugenyi talagaze enkanaawo nga zeyalaga zituuse bassebo ne bannyabo bazikulu bannambi yonna gye muwangaalira mbaaniriza nsanyuse nnyo okubawulizaako oba okubasinkanawo ku mukutu gwaffe guno ogw'olulasange ogwa YouTube kwe tusinziira okulwazisa ennama n'okusomesa ebintu eby'ensonga ebitali bimu. Mwebale kutugoberera, mwebale kufaayo kwongera kuyiga na kumanya olulimi Oluganda n'ebyafaayo n'obuwangwa. Sigenda kulandaganga n'akulya ekimuli kubanga anaalya emmere y'olugendo era yaluva ku ntono kati kansinzire wano. Omulimiriza asinzira ku sinzi n'agoberera ekkobe sijja kwagala mulongo ate olukoba n'enkyawa. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule n'atakwira kye yakimu kikookolo munyogwavu atalina mazita lya ndisaava kubanga ni mwana wa Bambejja omukenkufu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi wa Luka Luwoomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu Ssengule 2022 era nga ntuuse n'olwaleero kubaako n'ekyensomesa oba okubattaanyiza. Waliwo omuganda wange mukulu Kawalya Maaka yabadde abuuza ekibuuzo awamu ne mukulu Lutengo Bernard ne mukulu Patrick Kiwalabye ow'ekkobe kubaddeko omukulu Lutengo Bernard ow'Akasimba Buyondo Kiyemba. Mwebale nnyo mwebale ddala eradde. Tugamba nnyo ekigambo nti eradde naye kale tukikozesa mu kubuuza nti eradde nnyo n'oyo n'addamu nti eradde ssebo oba eradde nnyabo naye abaffe ebeera eradde eyo ebeera nki? Boogera nnyo bagamba nti eradde eyogerwako enki kubanga abantu baluwuliriza ne bagamba nti eradde eba nki. Eyo nno eyogerwako ebeera nnyanja. Embuuzi eno yava ku bizinga era ku lukalu tekyakozesebwanga ekigambo ekyo yasooka ku bizinga kubanga omuntu bwe yabanga ava ku lukalu ng'agenda okukyalira ab'oku mazzi yasaabalanga mu lyato okugenda ku kizinga ekimu oba ekirala. Kale bwe yatuukangayo abaayo ne bamugamba nti ennyanja olese eradde ogiyiseeko naye olese eradde. Kakati noono kyeyavanga addamu nti ye eradde bw'ate bwe bateradde yandituuse atya okulaala kye bategeeza nti eteredde bulungi teriiko mayengo gali ag'amaanyi agatera okutawaanya abasaabalirako era atambudde bulungi. Kati abaagendanga ku bizinga be bajjayo embuuzi eri ey'oku bizinga ne bagireeta ne ku lukalu olw'e Buganda negye buli ero tukikozesa mu kubuuza naye ng'eradde ebeera eyogerwako yeeyo ennyanja gye babeera bategeeza. Kale olwaleero ekyo kiyize oba obadde tokimanyi kubanga mu Buganda omuntu bw'akyala ewuwo kituufu n'omwaniriza mu nnyanyiriza ng'eyo n'omubuuza nti eradde ssebo naye n'addamu nti eradde ssebo oba eradde nnyabo. Kale n'embuuzi eyo n'erandaggamuuka erina weerandagga nja kugibannyonnyola naye olwaleero kankomekaawo kassa mutegedde eradde ebeera nki. Mwebale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale.